Ekizinga ky'emu Wamasaako n'ekyenkata birina essomero limu erya St. Stephen Church of Uganda Primary School nga likoma ku kibiina kya kusatu era abayizi basomera mu kkanisa y'omu kitundu era omukulu w'essomero lino annyonnyodde okusoomooza kwe bayitamu omuli obutaba na bibiina bimala nga kati abayizi basomera mu kyaki nga erimu ebibiina byonna nga baatuuka okujawulayawulamu okusobola okusomesa abaana bano. Ne offices tetulina, ebizimbe tetulina, otusomera wafunda ng'embeerera y'ekizinga bwe mugiraba kubanga ebbanga ddene essomero nga terikola ki teririko lizenga libaako naye nga ekyamazima obuyambi gavumenti tekola ki tetuyambako. Mu ngeri y'emu alaze obwennyamivu olw'obutabeera na kaabuyonjo ng'abayizi n'abazadde beeyamba ku ttale ekibaviirako okunywa amazzi agatali mayonjo naddala mu biseera by'enkuba anti byonna bikulukutira mu nnyanja mwe basena amazzi ge bakozesa mu bulamu obwa bulijjo ekibaviiriddeko okulwala endwadde eziva ku buligo. Beeyamba eri waggulu ku ttale eyo ate era kuba omwana asobola okusangayo omusota ne gukola ki ne gumuluma oba n'asangayo ekintu ekirala ebitiisa. So tusaba buyambi n'ekyokubiri amazzi tetulina. Amazzi tukozesa ga nnyanja jjukira obubi bwonna gye tugenda eri enkuba bw'etonnya ne butonnyamu bwonna ne bukulukuta mu mazzi. Abakulembeze baasalawo okusolooza ensimbi okuva mu batuuze okusobola okwezimbirayo kaabuyonjo kyokka yatuuka n'ebalemerera nga batuuse n'okulangira ababaka ba paalamenti abajja okubalabako mu bitundu byabwe ne babasuubiza okubakwasizaako kyokka nga ne gye buli eno tebaddangayo kubalaba. Twagamba bantu ssente nga buli afuluma tumujjako emitwalo 2 tumujjako emitwalo 2 ne tutuuka ne tulemera mu butuufu abantu ne batuuka ne bakola ki ne bakoowa naffe ng'abakulembeze netuuka ne tulemerera awo. Ababaka olumala okuwa obululu tetuddamu kubalabako kati ffe migadde bukyanga tumulonda omwaka guno tetuddangamu na kumulabako n'enakazi bwe batwakuba wanuupu naye tetuddangamu kukola ki kumulabako. Kale kyova olaba tooyo eno yatulemerera. Bo abakyala abawangalira ku bizinga bino basabye gavumenti ebaweereze ku baami nga bagamba nti nakyo kimu ku bizibu ebibasoomooza nga kati baasalawo nti omusajja omu alina kubeera n'abakyala 10 kyokka nga nabo wetoogerera tebakyamala. Omukazi omu n'abalaka abasajja 10 baleeta tifeeri bayiwe abasajja batuyambe ne mu byendya. Ye ssentebe w'ekizinga ky'enkata Namakula Esther akubidde disitulikiti y'e Buvuma ssaako ne gavumenti ya wakati omulanga okubayambako mu kitundu kino kubanga bali bubi ddala naddala mu nsonga y'ebyobulamu ssaako n'ebyenjigiriza. Abasajja abamu basasula abalala tebasasula. Kisinziira abakazi abamu era abamu beewererera abaana baabwe kuba abamu bava ku lukalu ne bajja kuno n'abaana baabwe. Kati tosobola kuteeka ku muntu pressure nti nsasulire omwana school fees nga si ya muzaala. Bino ebijjidde nga disitulikiti y'e Buvuma yatta omukago n'ekibiina ky'obwannakyewa ki Cloud Over Nations ekigenda okubakwasizaako mu kubbulula ebyenjigiriza nga kitendeka abasomesa abatalina mabaluwa ssaako n'okutandikawo amasomero ag'omulembe kyokka newankubadde guli gutyo abatuuze ssaako n'abakulembeze bagamba nti gavumenti yabeerabira dda nga keekadde gavumenti okubajjukira ebeeko ne kyebakolera. Hasifu Sekiwunga ne Moses Serumaga, BBS Terefayina. Kale biri Buvuma.